ekintu kyonna ekirimu liri puzzle nkiyitako ngayita sikyogera nako kwa netanjogerako nange simwogerako nze bwenkoowa omuntu waliwo abantu benyenze mutoyi n'empama n'enfulashinga naye oyo tulisinkana mu ggulu era ejjo lyabadde ambuza Junior boys dormitory tombulira bya boys dormitory nakoowa nza nobakunamira tebanjogerako nange siboogerako era wano muzenga mukiraba nabata nze Junior nga nagambye nze ndi muwalanye nnyo mutima gwange guwalana nnyo njagala naye ate empalana jenkuma okwagala abantu jenkuma n'okuwalana anaabo bantama era nagamba Kasuku nze Kasuku jjo nabadde njagala mulabe mwene ekirabo kya birthday sinza kujanga abaana abo webali ebyo nabye musasula senga asidi mbwanvume mwekwese musasula senga asidi anvume mumala budde byonna mbimanyi naba wasenga asidi sente muvume tutambuze video byo I know them mulinde ekiseera kyammwe kijja nze Junior bwonzigulako olutalo nkufuna billah nze ndi mulwanyi wa ntalo buza abanegezezaamu nkufuna wotansubira nze ninga kapa buza abanwanisiza nze nwana n'abanene oli eno yasaamiridde abantu bakeera ku sayiti kuyiwa matiriyo bakulira baana baabwe ojja kutya olunaku olwodde mu reality atabula mwensi eno busesa oba otambula gabaga awo agundi awo no agundi wali no gundi yaguzeewo nga omwenya muto olinga mbuzi mukolerera abaana bammwe mukolerera abaana bammwe bona ba president Museveni bemuliko bemuwala nabakolerera abaana baabwe Museveni abeewo goyina kinga tannabaawo gwe kiki olina nga tannabaawo goyina ki kale munyiiza nze Museveni kwenfira Museveni yagaggawala dda bw'aba akola kati akolera bazzukulu oli awo tolina kyolya nange gweoyinawo ki bangi bawagidde nale mbavuddeyo banaku mazibu abasajja babira mu gavumenti omu nga teyazibala nnyumba ne bukera ku makya kontrakiti eggwako ne bamugoba ne bagoba embwa niwe omusajja badde wamaanyi mu gavumenti kontrakiti eggwako ne bagoba nga talina ne waasula teekamu ku bwongo nga tonnayasamira nsi teekamu ku bwongo oyo kabampaane takyakola ensi tekyayagala kabampaane ensi tekyayagala kulimba kyoyina kyeki we nze osobola okujjogerako mbu oyo gundi teyalabye gundi my sister my brother my sister abali eyo nze sente z'omwaka nazifuna ebigambo bingi nnyo omugagga Amini nze simunoonyanga nako ye yannoonya Amini nali simumanyi kandi mbagagga bange talimu nampe milioni 15 onaone lufuuka emboozi buli omu alina omukisa gwe mu nsi nazirya so senga asidi muna amawulire bakuwadde mafu Amini yampa era namwebaza era nekusawa ya leero omugagga Amini nkwebaza nnyo sente ze wampa seetaaga ndala mukwano geno sale yampadde milioni ezisoba mu 10 humbulya milioni 15 manyi sente geno ze yakampa gwe bukyaŋŋanfiirwa katolo mukulu wange yampadde meka yangula n'emmotoka gye nvuga nze siwaana abagagga nina bangi I'm blessed rich people like me ogulawo ne gufuuka omusango buli mugagga Junior gwawa bagagga mmwe kambabuulire mmwe nze sikyawaana bagagga era buli mugagga alowooza mbojja kupa sente mbunzije nkuwaana ebyo sibikola kwata sente zotambula ogende sigwankuzizza mukwano ebyo manyira abantu think everybody is poor kati muddidde mwadde senga asidi ebyo byonna hypocrisy buli bwankwe mukomye enkwe mukomye obuluvu ogende wasenga asidi mumugamba njogereko temina simu yange
Mwami kusose ne munkubira ne mwajonera omugagga agamba omukubira chesta kola na mu blocking ndaye enkwe ne mujja you pretend nze sagala pretend amonsi I don't want fake friends nze kasitota andikebyo ebyo ku pretendinga bwenzija noseka boderinga okola I can dismantle you there and then. Don't start your hypocrisy. Don't play black maironomy. Ebyo muvuma abantu nosasula omuntu akuvumira omuntu ngate oli mukwano gwe nze junior sina testabanyi kifabo yetu kandi gwe musasula ina banyomeza bulaya ngina mutano bwenti. Let me tell you, I have relatives abroad. I have relatives abroad. If you don't know, kati gwe kamba bulire mwe bana mwe nze nalwanisa wano Juliet zawedde nga tuli mutalo lwa MC Rwekimondo jokera nange omanya abali bampa information bali bweru bagenda nze manye bife Boston nze Juliet ningasura Massachusetts manye yafumbidwa manye yakoze sabo nze olugambo lwenzije bweru lwa wayalingi kiro sawa munana bweru kulebe simu eva Massachusetts Junior kabuye Boston yagudde ddala bamututemo Ohio hospital manye ya divorce nze siberanga ko bweru nebuli ekiri bweru nkimanyi ebisajja bya East London bya lugambo ebyo bisajja mwe bya East London mukomyo kumpe ngambo ku bakazi bamwe ebisajja tubyagala kola obisajja bya East London byabaki mwinawe balali mutulamu bisajja mwe mugende mukole nze oluseke sirukubira mu group mugende mu tukubaseke mwe unyamatako nze oluseke olwange luba lwange bwe nagenda okulaba genocide nabatwala yali abantu mitima jamwe mibi omuntu naravira mu group yamwe boys domitwe nebaleka nganabo mululu gwesete gususe hai ningama nze manyize ndi muntu ali open naye abantu balukambeso nyiwe sagala ntalo nabantu kwanze kyesizo kwewala sagala lutalo nabantu nemba vamu painful kwa ba mu boys domitwe tebalina kibali bankoze kasuku talina kye yali yankoze musajja watu naye Kamiro si naje nagenda kusanga amini nali simanyi mwe abankubira nalinzi basabye president yali apadde sente zokutegeka omukolo gwa kitange nalimba nzibasabye abaana abo bantama njabayire enkali abaana abo banesonyiwe nabesonyiwa naye baganya okunesonyiwa abaana abo banesonyiwe nzirawo ne fulufiga bakera kubaca kumvuma oyo Salumu n'entambi kumacha oyo Salumu ne Frank Atambi bankererako kunsinikirako manyi mukubanga nzizeewo ne fulufiga entalo zange ne fulufiga bali abo batambi tebanajja balina ku masomero n'oyo Salumu nga nwanagana ne fulufiga myaka 5 miramba nyekyali kitwala ne fulufiga tebakimanyi olutalo lwange ne fulufiga lwali lwabanene. If you don't know banene be bali balwanagana Sirumi and her abasasulanga fulufiga nvume mbamanyi banene nga nange nina abange mpaka genocide bwe yampita fulufiga teyaliyo wa genocide teyagendayo bamugamba ki nina wano imero ya geno bali wani batikirako ebinyo oyo Junior ayagala nnyo sente era yatunze maama we goyogere ku maama wange gwe nemba gamba mujja nno kwetonda nabaga ekintu kibumu netondere kibaga nokola ababiri nembata kati ndi mubiti ndi mubiwa bantu butaba besimbu boyogeranga ku mukwano gwo nagati bitu byoyogere kwa bayogerako ebintu bibi nnyo basige ekifaananyi nti ndi mubi watuddemu olukwe buli alwanagana ne fulufiga lwanagana ku lulwo kwa buli omu ayina ebizibu ne fulufiga byawukana nze bwekera kwacha negati fulufiga tuzeewo ate gwe bali mu kamera nzijukira ekintu ekyo kyanyiza nange mukwano gwofunireko views kwegaze sinabye bakola byemanyi nange ntandike n'abantu kubesonyiwa n'utambuza obulamu bwo kwanze bansangawo naye ati omanyi let me just do my things mboyiddemu mama wo olukwe omuntu avumata mama wo biki you talk about my mom wali omukoledde ki bannange I felt bad nze osobola okukola discussion izo zonna notateka mama wange
You can talk about me. I have no problem. Do not. Sheer arrogance. Do you know what is best for my mom? Zende mobi. I'm to have my mama. Bwabaya muvuma yali tavumya wo. Nawulira obusumu. Up to now. But remember bakopri andana batumira. Twa nsibira we bali. Era jyo nakubidde kasuku nemka bagenze. Nanguno gwakate bali tanga apology one. Kuneto ndirate wange junior twakusobya ku ABCD. My life is not for discussion. I don't need the validation from anybody. Kati bagenze wasenga asidi. Omugaga amini yaga amini nkubire simu. Gwe mugaga gwe. Sikusabanga ku sente zo. Gwe wazimpa mu kwagala okunji milioni zo 15. Nyenga atompandala. Ekizimbe kinali nkugamba nyambe tuzimbe General Salim Sale ya kimala. Sente zina wanezizimba. Omwezi ogujja nkigulawo. Okitegedde mukwano. Siri buno obuvubuka bwa TikTok. Abachikeni bopangisiza amayumba ekyanja. I'm not that level. Siri buno bu milioni 10. I've seen money before. Gumaya bantu bintu bye bankoledde gwe. Gusibe uluza ndi munaku gwamini. Gwamperedde. Mwanyire mpita buno chikeni bumugulidde sibaja apartment 2.2 nze demo 1.2 apartment gwe. Manyata kaliye nina gwe. Zisakala bagaga ba malo. Oyina simu yange nkubira. Ubwo wetulidde bavubuka mbone bakuwana mbobaweyo milioni 2. Sira no mweyo 5 siri reverse. You can choose to stay with your money. I've seen money. I've grown up in money. I don't need your money. Don't go and destroy my name, my reputation. You deal with blackmail. The time Biawa de say Segasidi ategera ati tuogera. How did the Segasidi get to know that I talked to you? The last time I talked to Amini, yali ngamana byali lipazo yo. Mukwano go ayine ebizibu netu bimaze tutya. Ne mugamba no, paza agenda ayogere nebali. Segira bibi gwe because ze kibanyi balagadi amanyi je bagajja. Lagadi nakamasange wajje ne minoni emeka. Lagadi abadde mukwano gwa Jeno Salo kumanya emyaka 29. Ye muntu gwakubira nokubira simu. Oyo lagadi gola. Oyizo wangula lagadi gwe. Ne mugamba nti Amin. Gamba lili paza agende alabe lagadi. Ebintu babimala lagadi si muntu mubi. Teri kitongole kibateekawo kya government kya busiro. Buli kitongole kino mulimo gwacho. URA ebwe kuyita genda. Environment bwe kuyita twazimbye mu lutoba zigenda. Wano buli kitongole kino omugaso. Naba ngene mumanyira nnyo ebitongole. Asijja gendayo. Eje bapesa sijja gendayo. Ebitongole byonna bina mandate. Je bikolerako. Nobody is bigger than these institutions. Muri wasenga acid. Nse ndebo muna wasenga acid center anvume. Mwenamba man. I know you and I will deal with you. Mukwato mugaga wa mwamini muba mukyamo kama musente I don't need. Wana mwatu walubakolera bino bigundi byammwe. Twa promotinga duno luyimba lwabe babita batye bibantu alamu. Kire kimba kibali bayimba ekitanyuma. This idiotic song twa promotinga for nothing. Bachita batye kimba kyabano ekyafropinga. Kire try my boys domit. Very idiotic song. Bachita batya. Bachi chibaluma. Tetema naona myeze bidi na chigwa. Nze ya kisula. Naba yabada bujambi okujja mu video kyawe. Hijacking me. Batu gulido bugwe bwa 13. Nemerete batu walanji. Nina njite mwatuwa. Mutade kunyanja ntemutwade na sete batu gulido bidi chipale kyawe kiriwo. Nye kigabe no kigaba. Nemba yabada ba promoting oluyimba using my face value. Masa sulameka. Ne sente amini ze batu wabazirwanira. Baluvumu sente, baluvumu mpisa. Zingambire moyo byo kulwanira sente. Buli yomba mwadezeze, olina bezono, olina atola kuzono, ne bayomba. Gwe, danga mukuteka mbitu ebi. Kina wasengasi di kumanyira. Sengasi di yategeera atya. Nze tebanza nyira konkwe. Mutuzo mugagga wa moya Amini.
Mumugai Junior does not need anything from you. The general gave me money I needed. Mama family ngagango jomanyira. 15 million is babako no kuba. Niwesenga bali yeri makinje babala sente. Nze munsi cyano nyamoto kajenvuga oba nonya wensula. Bane sagala muntu wankwe. Ndoza kati mwati angamula bambu kati. Mbomugaga Amini agambye gendo okole. Amini angambe nyene kole. Mbadde ndya mumwe. Amini alianda byeko makagi. Muyina akamanyiro fetula byabagagga bayine bizimbi. Kati kujobulya zesya wana bagagga lwa mwenge. Mujunia jangu wano tuli mukono mwenge ongaga tugulidde siroko wakali siroko linga amazi. Mve wange ku siroko kyabikola ebyo. Kugandeko bukadde 5 ku account. Nyene nwe siroko webiri gwesobola okwegulira. Zibune bune bagagga nagoba bugobi. Bine bisama byebweru mu Donny Felix enatulanga ekiko. Oyo setazi jawa namule ne kana ka chicken. Because so chicken yacha ina amalo. Opangisize eri atu ya mitwale 5 nteke koko. Mu Donny Felix kyona kijudde enkofu. Ngoli mugagga wawa bina kizimbe ki. Obugagga bubako n'emisinje kwe butudde. Muve South Africa mujja mugira ku ngamia. Ovudde South Africa oli nyambalasi, boli nyengamia Tanzania, boli nyengamia Malawi, boli nyambalasi Mozambique, yoyo kiridde. Ovuza akagali mpaka Zimbabwe. Oli South Africa ngojjo tumanyi. Oyina sente ki? Okola Bank of Uganda, gwa accountant governor. Mbone musama Johnny, abasama mwina sente ziriwa. Mupangisa lumwe mune musula abantu bana mu 4 points. Unasula mu toyi, oli asula mu kinabiro, unasula mu fridge, unasula wasi w'ekitanda, ne mujja wano, ne mugula obwengenge. Hamulwich. Musula abantu bana mu 4 points. Ticket mwesondera mwezi, mwaka. Mukanisonda busente bwange, ne katolofa babera mabara eviride. Omaba tubebulaya mwina amaro. Oloze je myenge jogula bujamanyi nnyo, kwa abagireterako obutala. Abana Uganda bagula omwenge wano every day. Let me tell you, Ugandans buy beer every day, Monday to Monday. Expensive beer abana badda. Kati gwe umaze okutegeka akasente ko kuba uva kunaza bakadde mazi osenyeze balasa amanyo omwaka mulambo badde osonda ojo wano tumanyiro ina sente kiko. Unyampirani gwe. Mukute bukadi tebuliko wadde ekikube. Bogende bulaya iPhone bakuwampe no sasula. Emotoka baba wabwine musasula. Ebintu byonna byoyina ewuwe bweru bakubanja. Nawe oli wano mbuyi walwiki. Basula mu studio flat tekeka na kiyongo kyange wano. Lumu zabe bweru zebasula. Teka na toyi yange. Butono bwe muti. Abagagga mu America tubamanyi. Abagagga abali eyoke tubamanyi. Abagagga abali e Poland bamanyikiddwa. Genda bugenzi ku Gogo ogambe rich people in the UK amanya bajjagaleta ku Gogo vaku bano ba wanabi no kali masaka awangu samanyo nyoko taina na toyi japa mama oli UK bwa molweki oni mu America ndi musama ya sabirira muri neno zimire nyoko toyi muri hiyo tibaina newe babazika ndabyo wana bana Uganda be bakomyawo omuntu abadde bungereza emyaka 2 ngane oba muzika batanka nawo obate we wali musiko ate munaye kakati nyina bwe yava wano naagenda nafumbira omusajja omulale Tanzania Tereza we bagenda okuzika goza bajja kuzika mulimbo mu America hanga American hanga bagenda kuzika mulimbo abazungu bakumanyigo biri yo Canada mu kifo ky'okukola byasamiridde kati gwe yibulake nakulabye wenno tulanga akawundo nawo manyira abantu zadde abaana kupi bagenda mu 10 gwe yibulake ekyeyo kiriko emyaka ku myaka gye nkage Canada okole yoki kuleka tulanga akawunda kalwadde kasiko sales gwe kavobo kagwe yibula ojja kubona abana nakuyisa manyuma yibulake nakwate ekifaananyi ekyo n'enkipamira naye Canada gyolazo ojja kubera ku YouTube antu wanvano ngabye tewali mirimu otuse ku YouTube era gyokyaliko you'll be failure forever kasajja gwe ino mutima omubi Lydia Jasmine nebo yagenda kusiba mitima gyamwe mibi gye gibatambuziza tenze nenagwe nti ogambako mwava wana Uganda mumaze Canada emyaka 2 temwina na mpapula nalabye kakalamu nenda bayibulake ne kayo wisdom
Nseba kubye. Mwali muloza Canada jangu. Muli nyenyonyi out of excitement. Anti mina amaroga nnyonyi. Abamu muli Bulaya lwa amaroga nnyonyi. Aeroplane excitement yebaweddemu. Mwenna omuzira gubayiseemu mulinga abakazi abajjeemu embuto. Ebizibu ebiri e Bulaya obimanyi ggwe. Mujja kutuuka n'okuwumula pidi manyuma nga penge. Penge tayodde kasasiro tamusudde ddalu kati. Gwera bapenge otegere Bulaya kyeki. Penge ayodde amaziga abakadde, ayodde kasasiro, yetadde pini mu munyo kati awunze. Penge kati awunze. Afe. Naye so yagiyitemu bw'atyo. Ye Bulaya. Abagenda okukola bakola. Bw'ogamba nti nyenze bweru okola ne ssente n'ozifuna. Ne bw'ogamba nti nyenze bweru kwasaamirira. Je bali bangi mu America utubamanya bamu bali na relative bafe abalala twakula nabo tebayina kye bayina bagenda kwasaamirira. Big up abantu abakero kole Bulaya. Big up. I give you respect. Ngadala gwagenda kola. Teri ali Bulaya ali ku internet alina sente. Bulaya ne social media tebikwatagana. Olaba abazungu banyini nsibe batajibeerako. Gweja ondageyo TikTok wakalaba TikTok live zimekeza abazungu. They are busy. The Americans are working idiots on internet. Bano ba immigrant siba. Trump bagenda okugoba. Banyini America bakera kola. Bano ba idiots. Nagenda mu America kubanga nagira kumwomya visa je biri byasamiridde. Bibiri bimanyira abantu. Halugambo kamba olugambo luye Uganda buli wolaba omuntu nga ali bweru nga akyakola olugambo luye Uganda oyo musabire ensemo kubi. Teri muntu ali bweru alina budde bwa muna Uganda. Kati abantu abakuli bweru nebife Uganda baba tebabimanyi. They have no time. Abantu bakola shift sisatu. Nakola okuva kubacha paka saa munana nagenda kundala nakumayo kanga zekwebaka. Obudde bwa social media obujja wangu oli Canada ngoli mu America really. People waka parawa elisiti vaku fe Uganda tetukyayina economy ekyatu fe valinga. Uganda nebwo takololia. Njere bwe kuluma ngende wakojjawo ngokyala. Uganda yensi yokecha ina luporozi mu economy. Wona abantu babuloka bali ne badi. Taina Uganda ina abantu baina mirimu. Taina office matude naye mugagga bulokaling. Uganda tukyalina mu bulokaling. Obwa buloka. America obwa buloka buliwa. Una bulokingira wa. Uganda tukyalina ba buloka bangi. Oyagala gula simu ng'okubira mu kwanogo. Banange njagala gula iPhone ng'atakutwala. Abana Uganda tebamanyi genda kuduka bagule ebintu bo benyini batuma. Buli omali kamutegeerera. Mugende mukole. Abantu be Bulaya mukole. Uganda mugireka bane Uganda mubaleke. Munoonye emirimo. Okutula nikaba olugambo ku speaker, kaba olugambo ku junior. Ebyo bigenda kuyamba mukwana. Naye omuntu ofunya akatabo, katunda kuyamba ofunya obutuze bwa America. Why don't you use that opportunity? Amanya abantu every day abasaba just to get a visa. Where you are even ofunya na akatabo ka America. But you are still an idiot. Gwe rubale gwa kuloga muhima ali kumapera waggulu. Gwe nyoko yakuzalira mabina yakupa mabupami. Banira bomukisa. Gwayina akatabo ka America. Ngokyali ku social media okola lugambo kuba na Uganda nyoko yakupa mabupami. Kwa gwatemba siru okwata kisooka. The whole world ensi yonna enonya katabako. Ngosobola okutambula ensi 17 gato. Akatabo ka America osobola okutambula ensi ezisoba mu 17. Nga wetaga bwetazi visa. Manyanga ticket. Bino obutabo byagana okuddayo bisome tuuke e Bulaya osome gandi study. Teri muntu asomedde bweru ali greatinze. Nze nina wano bakwano bange bangi nasoma na bebuddo abana nasoma kati ba engineer mu America namukwano gwanga kola mu Boeing zino nyonyi company ya Boeing mwakola is an engineer. Tebyagala kusoma. Temwagala kuddayo kusoma. Kendo kuliuka kosika nursing. Abana bali omu ba nursing mu America they are getting good money. Bili ku social media byasamiridde. Bili mwani yafu bili Uganda kamba olugambo lwe gowe Canada bya Uganda obimanyiddewa. O mu America bya Uganda obimanyiddewa.
nze nja babuulirira oba munvuma oba munetamu I don't care bozze bwe nkuhandolinga nze Junior City ya biduduma oze wetubisana naddala nga nina kyenjogerako nze baize sirumba muntu atannombi naye nze sikyawa muntu atankyaye the moment ko yagala onzanyireko obubadi nemujja wane Uganda ovudde ebweru olina obusente bwo butono genda mu family yo yamba aba family yo when you are not proving anything people have money here genda bemotoka bond ziweddeyo kati batase damba ndala wano toyina byo provinga ebya basama ovudde ebweru mboze mabala mbogula omwenge mukwano wano tugula mataka awe nsikati yavaawo lete ebyapa byo ensi yavaawo awo mu byogula ebyo bibereya bye mubeeramu ebyo just show people your land title abantu balaga ebyapa ago nawe amalo kati abanauganda bagava bereyo we 12 wali mu kikuubo bwolituuka mu kikuubo nti ogenze gula mwenge toliddamu postinga bereya kwanze bereya n'abasawo bamungana nnumya olubutanze lukabi nze abasawo bamungana nnumya olubutanze lukanya posti ya Captain Morgan nawe oli California kali posti ya champagne ne omuntu oli California ocha posti ya Captain Morgan muyina amalo singa visa bali bajoze bigeza basigo bojisigate muri bweru tokaje kinewunyisa ku visa bategera tebazibawo obo mu America naye yagala basirusiru bantu banje abategera wano babamye visa naye bikole kule tukubakitira babu muri kubaya kitunolira ki abategera tebabawa visa zibyasobera otuka wali kadineso omukazi nakubuuza ebibuzo denied na yebi sirusiru obo America naye ayagala bisirusiru byeyawa obo kitu cyo bali mutegenderezaako ojangu oli pro oyambadde bulungi oyina omulimo seto ne bazikuma noli ati atunda omunyo gwe bajiwadde America bansobera bano bonna kisi ntunda munyo nawo molo omunyo bonna je bali bo bazibawo no banange nyende ng'omole kastambo batukali nga beyambula bweyambuzi timunango omunyo gunnuma kakati muna omunyo gwange guno omugulaba naguumula mumpe visa nga bamuwa mwana America bo mubalaba nti bagezi nesi bagezi nesi gwe balaba visa zandi badde za bigezo ntan examination ne mutulanga abatudde makereno ne mujjuza wa gwa omuro omunyo labo batabajeko lero genda ku America embassy ngo omuddo omunyo waga omunyo gukuluma bino byonna ebivubuka ebiri wano ku TikTok ebitufukidde ekizibu walabyeko maama wabyabizaala biri kuno bivume bantu ebivubuka bikeera kuwemula wano ku TikTok obudde ne buziba ababizaala baliwa byatandika kwononeka nga bito omwana akera ku TikTok kuwemula buwemuzi kuvuma abantu avumoni bamama babwe baliwa bwe bana bikuba ne babitta nga mutandika yafudde atya bajja bibagonjolira nene bera ku TikTok kuno biganyo kola biwoze emirimu gyatubula lwaki tokuba amabulooka biganyo kola tebina kibiri bibera kuno byemula bwemozi balinga bakazi webezinyazinyo obuzina bamama b'abaana bana bali ku TikTok baliwo osooka ononya oli eyesse naye nobeera omuzadde nga gy'oli eyo olaba ekyana kifuusa ekizibu bajja bibakubira ebyana byava mu byalo biri kuno ku TikTok bifuukidde abantu ekizibu bikeera kuwemula buwemuzi kuvuma abantu ensi tobulanga ebiremeredde ensi ebiremeredde ensi tofuna kyotayina nange kanyende mberenga Junior nze nange sina mpisa toyina mpisa gwe oyina kigwe mbwa kisirani oyina kigwe beriko munange njagala kubanga Junior gwanya kumanye gwe alenze nokuwa office gwe mbotulomo kalo ugisiimule gwe muli banaku banamwe naye muganyo otegeera ennaku yammwe muganyo okutegeera ennaku yammwe muli kuno munonya laikisi munonya seyazi bukyanga mutandika kuwemula mwafunye eki nga siraba wazimbye ennyumba kumwe
banyamwe bali eri babona muli ku bantu mumanyira abantu abandi bayambi teri kintu kibi mu nsi okwelowooza ati olina kyoli nga tolina kyoli. Embera kuno you want to please people. You are pleasing nobody here. Magala nnyo okulowooza temuyina kye muli. Baana mwe mugende mukole. Oli munaku osula makinji oli serebo waawe. Nga neziri emmere toziina ggwe. Nanyi mwerowooza you are also celebrities. Serebo waawe atambulira ku boda. Serebo waawe atalina mulimu. Oyina ebyapa bimeka manya gwayasamira abantu gwe. Bwe mutategeere nti muli banaku baadammwe. Mande to mande ne muvuma abantu, wiki neggwako ne muvuma abantu, muli awo mwasaamirira, you are pleasing nobody. Olutebera gwe musanyusa. Era abantu abalaba ne batambula ne bakola ki? Abazadde mbuulirira abaana. Kwata embiziyo ogituuza ogibuulirire. Ebyejjo bye mukuzizza abaana. Mulowooza abasomesa balina obudde bw'abaana bammwe. Bwe abasomesa bajja kusomesa beetuga. Ne bajjanga batiirika ku masomero, abaana mbakuzizza ebyejjo, abaana tebagambwako. Where's your time? Ani alina obudde bw'omwana we? Abazadde abaana babalemeredde mbasindise ku masomero. Gali amasomero tegalina budde bw'abaana. Omwana atajja kusoma aba teyajja kusoma. Aga amasomero gaba planned kids ogalaba tegalina budde bw'abaana. Basomesa baagala kusoma. Kati eseto ezo laba omusomesa mbunga akugoba. Mugendo bagobera wobbo. Tebalina budde. Mubuulirira abaana ebyejjo bisuse. Kyejjo bwejjo. No sange chana kirimo seniafo kikaaba. Mami biringe byagala okuyonka. Please parents. Abana mwe bali kunjaga drugs. Kids are doing drugs. Abana bali kunjaga. Kids abana bayina ebizibu. Bali kunjaga. They are using a lot of drugs. Gwe kyolabanga ekyangu yalabanga ekitono. Abana balekedde amasimu. Obuseegu bususse ku internet. Naye ku mulembe guno lwiri omwana wonzo mulekere essimu nga muto. Ku buseegu obusiba buyitingana eno videos obuseegu. Take responsibility. Tewali agenda kugunjulira mwana gwe ng'omuzadde. Omwana gwe wazaala, it's a sole responsibility. Teri muntu agenda kugunjulira mwana. Twala obudde yogerako n'abaana bo. Muzadde temumanyi na biruma baana. You don't want hurting your children. Okera kumacho ofuluma odda lwaggulu. Odda okoye. Aba mutukira na waka afuse waka. Simanya nze ndi mu video conference, ndi mu video call, ndi mu video meeting. Waka lya video meeting. When do you get time to talk to your children? Olozo gwo mulimo gwakola tebali goba. Kuso omwana wayinza okusingira ekintu n'ekimu. Mwogere n'abaana, find the time. Abaana bamwe amasomero ge mwabatwalamu tebagaagala. They don't like the schools. Ze mwabatwalamu tebagaagala gabamenya. Omwana musiru asemba mu kibiina wamutwala mu ssomero lina standard y'amaanyi omwana wo musiru. Lwaki omwana tomutwala mu average schools? It's a punishment. Okuta omwana omututte seeta, omututte ebuddo, omututte ekitende, abaana beeri bagezi. Omwana essomero ne limufuukira ekibonerezo. Goli eno otudde okusasula fees si obuvunaanyizibwa bw'omuzadde we bukoma.